Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza manaba twegattako yenze Sakozi Farouk wano wendi tuli ku Gospel Live. Tuli ne Doreen tugenda kuba tumenya ensonga mpola mpola ezikwatagana ku ndwadde ez'enjawulo. Kitegeera tuli powered by Sozo Property Consultant bagamba bo oba oyina ebyakabi eby'omunju bya restaurant go bikoye bibawe kati abadde ina famu nabo bagamba nti munnange teweesiba ku ndwadde weebali okubeera nga bakuyamba ku kyendwadde zonna ezikusumbuwa mu mubiri. Bo aba Tax Connect Group of Company bo bagamba nti oyagala kugenda Turkey kiriza banafu aba Tax Connect Group of Companies bakutuukire butasobola kutuuka bakuguliza ebyamaguzi ebyo okuva mu ggwanga erya Turkey basobola okubikutikkira ku nnyonyi oba ku mazzi ne bikutuukako wano e Uganda. Ofiisi zaabwe zisange ku MM Plaza ku mwaliiro ogwokusatu room number T20 oba osobola okubakubira ku noti 7 noti 1 22 54 66 oba ku namba yaabwe eya Turkey ko plus 9 53 19 15 7 8. So Doreen, yes. Nkulamusiza. Kale sewo. Amanya nze Doreen AGADO. Kati tugenda okwogerako leero kye bayita fibroids. Kati fibroids byebizimba oba katugambe mu luzungu abazungu bagamba masses or tumors naye teziri cancerous. Ebikulira mu nnabaana y'abakyala bitera okujja era byo we bitandika okuliramu tebisaasaana genda mu parts z'omubiri endala edda zikomawo mu nnabaana mwokka naye nga zigenda zigejja. Yes, so biba bizimba mu nnabaana. Kati temeteme mpola mpola ki ekireeta ebizimba bino? Ebyo ebizimba ekibireeta scientifically still unknown, wabula omuntu waliwo factors ezibeerawo omuntu wabeera ne chances nga za waggulu nnyo yofuna fibroids. Teebereza ng'omuntu okubeera with hormonal imbalance. Abakyala era nga we twemanyi nti tulina hormones nyingi mu mubiri ezitufuga ffe ng'abakyala. Estrogen, progesterone, prolactin, ebyo byonna. So byo okubeera nga biri balanced mu mubiri kiri very essential, very essential. Kati abakyala abasinga because of lifestyle, stress, endya yaabwe weesanga nti these hormones zitandika okukola ki? Okukyankalana. Yes. Kati weesanga omuntu ng'alina these hormonal imbalances, fibroids zisobola okula amangu. Ebizimba bino bikwata abantu ba myaka ki? Kye twagala otegeera awo. Abantu abakyala abali mu myaka 35 okudda waggulu be balina higher chances of getting ebizimba. Fibroids. Yes. Be balina those higher chances. Myaka 35 okudda waggulu. Weewaawo n'abalala below 35 years baba basobola obbifuna. But chances ziri high ku bali abalala. Ku by'amyaka 35 okudda waggulu n'abali mu menopause paka 45 awo oba 5. Nsobola okukula nga sirina bizimba era nsobola okufa nga sifunye bizimba bino ku nnabaana era nkikola ntya? Kisobokera ddala. Number 1, monitoring ebintu bye tulya. Number 2, okunoonya engeri gye tumanagingamu stress. Because first of all tetusobola kuggyawo stress. Weesanga nti stress abeera ku mulimu definitely abeerawo but onoonya engeri gy'omanagingamu stress yo. Number 1, by taking these supplements. Osobola okukozesa zino supplements ne zikuyambako okukendeeza stress. Number 2, osobola okukola ekintu ekikusanyusa. It helps to relieve stress. N'okolako maybe oba oyagala nnyo okgenda out with friends n'ogenda n'okyakalamu n'emikwano gyo oba sekyo osobola okgenda n'ozannyamu omupiira abazannya omupiira ebintu ng'ebyo n'okola ebintu ebikendeeza stress oba ebikujja ku birowoozo byo. Ntegeera ntya nti nina ebizimba? Ntegeera ntya nti ni bannange nze naggwayo dda nina ebizimba? So ebizimba omuntu ategeera atya? Number 1, ebizimba ku nnabaana kye twagala okutegeera. Musawo Doreen, ntegeera ntya nti nina ebizimba ku nnabaana yange naggwayo dda? So fibroids, omuntu okutegeera nti alina fibroids, ekisookera ddala abakyala w'oba ogenda mu nsonga otandika okulaba nti pain ejja eba nnyingi yeeyongerako okusinziira ku ya bulijjo. Kyekisookera ddala. Then number 2, ne woba ng'ogenda mu nsonga bleeding yeeyongera. Omukyala n'afuna heavy bleeding. Yes. Then number 3,
otandika owuliramu ka pain mu lubuto. Pain mu lubuto? Yes. Wansi w'ekkundi specifically, lower abdomen. Yes. Sokoddemu bulungi abantu bategere signs z'omuntu alina ebizimba. Namba emu, omukyala w'oba ogenda mu nsonga otandika owulira pain esingako eya bulijjo. Ababadde batawulira pain batandika ogiwulira, abadde ng'awuliramu ka pain katono yeeyongerako. Kyekyo ekisookera ddala. Namba 2, ne woba ng'ogenze mu nsonga bleeding yeeyongerako. Okusinziira ku ya bulijjo, the flow increases. Yes. Then ekyokusatu, omukyala atandika n'okuwulirako pain mu lubuto wansi w'ekkundi specifically kye tuyita lower abdomen. Wansi w'ekkundi? Yes. Owulirawo pain. Because abalala bayinza okugamba mu lubuto naye nga bategeeze no waggulu. Ate oba oyingiridde ebyenda. Tutegeeze no wansi w'ekkundi, lower abdomen, n'abaana weesangibwa. Yes, owulire yo pain. Then ekirala, abakyala abalala kati ebizimba bwe bibanga bitandise okuzimbira ddala, otandika okulaba nga wazimbye. Actually abalala bayinza n'obba nga owulira ng'omwana akuli munda, owulira nga waliwo ekitambula munda. Yes. Awo wootegerera nti kati ebizimba ebyo bitandise okkulira ddala. Because byo biba bikula ng'omwana. Bigenda byeyongera in size. Kasita tobisitooka. Olubuto luzimba teruzimba? Olubuto lutandika okuzimba era w'obi ignoring okumala ebbanga eddene oyinza abantu abalala bayinza olowooza oli lubuto. Yes. Ate nga ki bizimba bye biri mu kuzimbira mu lubuto mu NABAANA. So abakyala twefeeko nnyo tufube okulaba nga at least tugezaako okukola ki okupreventinga bino ebintu, because w'obeera ne bino ebizimba, number 1 tosobola kufuna lubuto oba kikkalubiriza ofuna olubuto. Tubadde tugenda awo tulabe effects z'ebintu bino biki ebivaamu ng'ebizimba bino bikulemeddeko oba ebizimba bino obigayaaliridde. Effects ki ezivaamu, bizibu ki by'ofuna? So ekisookera ddala, era gwe ng'omuntu oba olaba nti obulamu tebuteredde, obeera with that discomfort, emirembe giba gikugweddeko nga naawe owulira waliwo ekitateredde, kyekisookera ddala. The number 2, w'obeera ng'olina ebyo ebizimba mu NABAANA, kizibu nnyo era kizibu ddala okufuna olubuto. Because ebyo ebizimba we biba nga bizimba, number 1, jjukira hormones ziri already imbalanced. So chances z'ofuna olubuto ziri wansi. Number 2, ogenda ssanga nti n'enkwaso z'omwami we ziba nga zambuka ziyinza obbeera blocked by ki ebyo ebizimba. So ne weesanga nti enkwaso tezigenda ssanga magi g'omukyala, awo ne kikola ki ne kikkalubiriza ddala okufuna olubuto. Kyekyo ekirala. Then abalala bino ebizimba biyinza n'okkula ku mukyala ng'ali lubuto. Kati awo kibeera very complicated to a point that omukyala oyo ali olubuto, either olubuto lujja vaamu, bajja mulongoosa omwana bamuggyemu ng'ebbanga terinaba kuggwayo, oba sekyo ayinza n'ofuna complications, maybe katugambe agenda otuuka ozaala ng'omwana yafa dda. Bitta n'omwana? Yes, bisobola n'okutta omwana. Because jjukira omwana alina okkulira mu NABAANA, n'ebizimba biri mu kkulira mu NABAANA. Bagenda bbanga bakompitingira NABAANA eyo. Asinga amaanyi. Asinga amaanyi. Ate kati jjukira kino ekizimba kiyinza okunyiga omwana. Yes. Ate mu process y'okunyiga omwana kiyinza n'okkaka omukyala ebisomukwata azaale ng'ebbanga terinaba myezi 7. Neweesanga nti ebisa byazze dda. Kye tuyita preterm birth, okuzaala ng'ebbanga terinaba kola ki? Terinatuuka. Then oyinza n'osanga nti bino ebizimba biyinza okunyigiriza placenta omwana kwali mu kkolera ye, because placenta yeegatta omwana ne maama. Kati oyinza osanga nti bino ebizimba biyinza okunyiga eyo placenta, ebirungo ebirina okutuuka ku mwana bireme mutuukako bulungi, ekiddirira olubuto nga luvaamu. Njawula ntya fibroids n'ebigalanga? Mpulira ebigalanga wali ebiwuliddeko? No, oluusi oyinza osanga nga actually ebyo si bizimba. Oyinza osanga nga omukyala just alina infections. Ezo nga infections zayambukira ddala paka mu NABAANA oba mu nseke.
Yeah, so nezo infections zitera okukola ekyo ekintu bwe kityo but okusobola obyawula tuba tukusaba ogende mu scan basobole okwawula nti bino bizimba bino si bizimba cause mu scan oba osobola olaba ebizimba. Yes. Bizimba byonna biwona ku level yonna gye biriko oba waliwo level gy'otukanoga nti oyo kati yaggwayo oyo takyadda? Ebizimba bino bitandika nga bitono ne bigenda nga bikula buli wo biragajjalira oba nga totegedde. Yes. But tetusobola gamba nti ono yaggwa dda nedda. Ebizimba still tuba tusobola okukola ki obijjawo. Maybe mpozi ekiseera kigenda ne kituuka ne bizimbira ddala n'obanga ow'olubuto myezi 6 myezi 5 wa lubuto talina mwana naye ng'olubuto lwe lubeerayo. Kati abantu ng'abo usually option esembayo kwe kumulongoosa. Whereby olusi wetubireka ne bigenda nga byeyongera biyinza okukomekereza nga byebisseemu omukyala cause bigenda ne bizimba ne biaffectinga blood circulation mu paati ya nabaana olusi biwa ne nerves zaffe oba veins okubastinga. Kati awo we bagambira nti we tutabisalako bijja kukola ki biyinza okutta but tetulina tuuka ku eyo stage nga you have options cause fena tukimanyi nti teri muntu ayagala kukola ki mulongoosa. So the best option okozesa Dynafarm products n'omanya nti ogenda ku dissolving ebyo ebizimba naturally. Yes. So kakati Dolly kyenjagala otegeera njawula nti ebizimba bino ne kansa mpulira waliwo kansa wa nabaana kati ne mpulira ebizimba ku nabaana njawula ntya ne ŋŋamba nti oyo si mulwadde wa kansa wa nabaana oyo wa bizimba mbyawula ntya nze atamanyi nze ndi eno gundi ndi eno mu kyalo simanyi bintu bino. Kati omuntu wa bulijjo kiyinza okukaluubiriza okwawula. Lwaki? Cause signs oba engeri gy'owuliramu ng'olina ebizimba ne signs omuntu gy'awuliramu ng'alina kansa biri a bit similar. Yes, signs and symptoms ezikwatagana ku any problem mu nabaana ebisinga biri similar. Ekyawukana n'ebizimba nti bigenda nga bizimba nawe n'olaba ng'olubuto olukoze eki lutandise okejja. Yes. But omuntu ng'alina kansa in most cases ebizimba tebikula mu lubuto. Yes. Instead yatandika okufuna complications nalaba ng'omubiri gukola ki gutandise onafuwa. First of all bayinza okufuna dizziness like nawulira nga kamunguluza ayingiddemu bafunamu ka fever nawulira nga omusujja gutandise oyingiramu kwegamba bo bafuna general complications oba symptoms z'abantu abalina ki kansa. Kati wagenda omukebera then maybe nekirala aba kansa usually bafuna neyo discharge. Yes. That abnormal discharge. Kati awo olina ogenda mu ddwaliro basobole okwawula is it bizimba mu nabaana fibroids, is it cancer oba it's just a normal infection. Yes. Njawula ntya entumbi ku bizimba mu lubuto osanga omuntu nga ye kuva lwe bamuzaala olubuto lwe luliki luli eno wayo balabyeko. Yes. Kati abo biba bizimba oba abana bulwadde bulala oba yeetaaga deworming kuba byonna kati tujja mixinga tulowooze nti oli azimbye olubuto alina ebizimba. Okwawula si nti buli omu ekisookera ddala si nti buli omu alina olubuto olunene alinamu ebizimba nedda. Era bino ebizimba bigenda okugejjesa olubuto nga mu butuufu bikulidde ddala era n'omuntu kennyini abiyina aba alabira ddala waliwo obuzibu obutaliwo cause complications zitandikirawo nga bukyali butono. Oyinza osanga omuntu olubuto terunabagejja naye ate nga ki awulira nga tateredde wagenda mu nsonga zimukyankalanya nnyo zimmalako emirembe olubuto olugenda ne lumuluma nawulira nga omwana eyenyola naye ate nga kimanyi akebedde tali lubuto. So ebintu ng'ebyo the best way to confirm kwe kugenda mu scan ne babirabira ddala bakucekinga. Nga tugenda maliriza njagala Doreen otutangazeemu away from bizimba otutangaze lwaki abakyala bakwatibwa nnyo infections zino, ki ekireetera infections zino?
Infections zino. Era infection kyeki? Infection kwe omukyala okubeera n'obuwuka nga bukuyingidde eyo wansi. Okay. Yes, nga bukuyingidde eyo wansi ate nga tebulina kubeerayo. Obuwuka obugendayo nga tebulina kubeerayo. Cause tubeera n'obuwuka bwaffe obutukuma nga tuli ki? Moist nga busobola okutufulumiza amazzi abasajja abasinga ge baagala. Yes. Naye kati obuwuka obutalina kubeerayo kasita bugendayo bugenda ne bucyankalanya system. Nowesanga nti abakyala abamu bakalu lwakubanga buwuka bwe buyingiddeyo obutalina kubeerayo. So ekituleetera ffe okubeera n'obwo obuwuka oba kye tuyita infections ezo okujja obuyonjo kye kisookera ddala. Obuyonjo bw'abakyala ffe nze ng'omukyala oba gwali eyawuliriza ng'omukyala olina okubeera ng'oli muyonjo. Making sure oba onaaba eyo naazaayo bulungi nnyo. Kye kisookera ddala. Era engoye z'omunda ze twambala tulina okubeera nga tuzikyusa bulungi. Si kuzidda ddamu. N'ogiddamu nga togyozezza nkyafu naye n'ayambala akapale k'omunda wiiki nnamba. Ate ekitalina kubeerawo mu butuufu. Abantu balimba. Then ekirala ekituleetera okufuna ezo infections ebiyigo bye tugendamu. Ebiyigo bye tugendamu bikyafu. Cause oli asooka waayingiramu ng'alina infection n'afuuyisa omwo. N'omukyala n'ayingira nga talina infection n'afuuyisa mu kifo kye kimujjukira ffe abakyala tugenda ne tusitamira ddala. So obeera close nti bisobola okusplashinga ne bikusamukira ne bikuddira. Awo weesanga nti ogenda contractinga ki? Obuwuka. Olwale. Then ekyokusatu ekituleetedde okubeera nga tufuna infections. Kale abaami mu abatuleetedde n'ebyo ebizibu. Lwakubanga omwami wagenda ne yeegatta n'omukyala nga mulwadde. N'akomawo ewaka ne yeegatta ne mukyala we atali mulwadde. Lazima waba teyeerongosezzaako aba agenda musiiga obwo obuwuka. And ekisinga the funny bit about it nti abaami baluwaawo okutegeera nti balina these infections oba ziringa ezitabakosa. Only specific infections nga kati gonorrhea, kabootongo ebyo bye biyinza maybe okukola ki? Okukwata abaami. Naye bino ebirala basobola obba nga babitambuza naye nga bo tebibakosa. Okiraba? So omukyala ne weegezaako okwejjanjaba kino nakiri woba temugenze kwejjanjaba mwembi. So n'abasajja bakontributa b'amaanyi okusiiga abakyala okulwaza abakyala infection ddala era weewo wennyini. So omusajja yenna watuukira okulwala infection n'emukuba ku buliri kitegeeza kiba kiyitiridde oba kibeera very serious. Infection z'abasajja lwaki tezibeera abasajja bano bagumu nnyo oba zo ziri weak? Edda olaba system y'abasajja engeri gy'eri built. Omusajja ogenda otandika okulumizibwa by infection erina okuba nga eyingidde munda n'eyambukira ddala past the penis n'eyingira munda. Kati abasinga buno obuwuka butera okukoma wano ku ngulu. Yes, ye n'agenda ng'abusiiga omukyala gwe yeegasse naye nga takola ki? Ye nga tebumukosa. Butambuza. Ate n'ekirala maybe ekitaasizza abasajja nti mwe mubanga mufuuyisa temusitama. Ne weesanga nti chances are high kizibu nnyo gw'ogenda mu kiyigo n'ovaayo ng'ofunye obwo obuwuka. Toilet season ez'okutuulako kiri kitya? Ate ezo zirina waasi. Ezo zo zitukosa nnyo okusinga ziri endala. Lwakubanga kati awo oba otuulidde ddala ku ki? Awali obuwuka ku source oba nga abugamba muyingire entuuse. Okiraba? So ate ekitali kiki? So kati abantu bawa advice kyawo ku ebyo byonna. Yes. So ekisookera ddala abakyala oba nga ogenda mu kiyigo making sure nti ekiyigo ky'ogendamu okyekakasa nti kiyonjo. Ogenda mu toilets nga nnyonjo. Era ne woba nga ogenze mu public toilets ffe nga Dynafarm tulina kye tuyita feminine wash eyambako mu kutta obwo obuwuka as soon as they come in. Yes.
ne bayambako kukola ki okutta obwo obuwuka. So osobola okukakozesa buli wogenda mu public toilets nga nkyafu okakozesa ne kata bu bacteria bwonna bw'obanga obucontractinze ne weesanga nti tebugenda nakukosa w'obufunira we bufiira. Okay. So tujja kufuna ndowooza olunaku tubeere nga twogera ku gundi ebifo banna nga otuuka mu toilet oba ku arcade nga arcade eyo mwenna musharinga toilet ekyo naye nga n'amaaso otuukayo gatyayo naye n'oyingizaayo ki ekifo ekiri private ekiri emaali y'omukyala. okitegeera ye maali y'omukyala era eyo maali eba maali ya mukyala. Kapito yenna n'omuteekayo ye kapito wammwe era byebimu ku kapito bwe tulina. So kati gwe kapito yenna n'omukwata n'omuteekayo naye nga n'ekyama toilets ezo njagala tubeere nga tumaliriza Doreen. Nina fibroids zino nina ebizimba ku NABAANA bannaye nkoze ntya biwona byoba tebiwona nkiveeko nakyo biwona. Fibroids ziwonera ddala. Ebyaddala ziwonera ddala era tewaba kulimba nti teziwona ziwonera ddala. Ffe nga Dynafarm tulina be tuyambyeko ne tubajjanjaba fibroids ne ziwona. Ebyaddala ne biwonera ddala. Okay. Kati nkoze ntya era ku stage ki bawona ba stage ki obwakatandika bwe muwonya ebiri medium oba ddala oli ajje nga agamba nze banaye entambudde wonna nemereddwa. Ffe nga Dynafarm tujanjaba all stages za fibroids. Yes. Lwakubanga kati period ya treatment yejja okwawukana okusinziira ku stage yo. Yes, koze oli ajja kujja n'agamba nina munnawe gwe nasinkana yalina bino ebizimba mu NABAANA naye ate ye mwamujjanjaba okumala mwezi gumu oba myezi ebiri. Ate nze lwaki muŋŋamba nti tugenda mala myezi 6. So woba ozze nga fibroids ebizimba byo binene nnyo definitely kiba kigenda twala ki banga ddene because ffe bye tukuwa bigenda kujjanjaba ina natural we bigenda sikiriza omubiri okwejjanjaba nga we biyambako speed nedda ebya speed awo oba olina okugenda bakulongoose. So ebyammwe bigendera ku stage. Yes. Era n'ababikozesezzaako nabo baba balabira ddala nti ki there is a change. Omala okukozesaako after 1 month we usually advise n'ogenda n'owekebeza mu scan omunawe kennyini ojja tandika olaba nti size yaabo otandise okukola ki okukendeera. So after some time they completely go away. So ayina ebizimba gye products zino zikola ki? Products zino nga bwe muziraba wano mu maaso zonna zirina kye zikola. So number 1 otutandika n'eno maharani kana akaboksi kano kakola ki? Kamaharani kano ke kalimu nutrients omukyala ze yeetaaga mu NABAANA era kayambako mu kubalansinga hormones nga bwe nagambye ekimu ku bireetera abakyala okufuna bino ebizimba oba bino ebizimba okukula amangu kyeki hormonal imbalance. So kano kayambira ddala mu kukola ki ne kazibalansingira ddala. Then n'ekirala kye kayambako kalimu n'ebirungo ebisikiriza bino ebizimba okunuunamu ebintu ebiri mu bizimba contents eziri mu bizimba. Yes. So eyo maharani era abajja obajjanjaba bino ebizimba mu NABAANA eyo mugenda bbanga mugikozesa nnyo. Yes. Then n'ekirala kye tukozesa waliwo eno gye bayita si cucumber jelly. Ono si ye cucumber w'omu katale nedda. Ono si cucumber jelly alimu kye tuyita collagen, alimu vitamin D, alimu ne omega 3 fatty acids. Eyo byonna birungo. Eyo ebirungo basically biyambako mu kushrinking ebyo ebizimba. Okubikaza. Yes, biyambira ddala mu kukaza ebyo ebizimba. But jjukira buli kye bakazaamu kiyingira mu musaayi ng'ebikyafu. Era kiba kirina okukola ki? Okufulumamu. Kati mu process y'okufulumamu awo wetuleetere no chlorophyll. Yes. Emaking sure nti buli kimu ekifulumye mu bizimba ebyo kifuluma mu musulo oba kifuluma mu system ne kijijjamu. So chlorophyll ye acting nga cleanser. Buli kikyafu ekivaayo nga ye ekijjamu mu system yo completely kiremenera kuddayo kukosa. Ye tulongooseza. Kakati Doreen nga tumaliriza
sirina bizimba naye njagala kweprotectinga nkola ntya nze? Okweprotectinga, number one, making sure nti your diet is very good. Ekyo kyonja kiremerako. Lya bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Making sure nti bino bye tugamba abasawo bye tutera ogamba balanced diet. Omukyala aba agyetaaga nnyo. Balanced diet. Yes. Lya bulungi. Kyekisookera ddala. Number B. Okulya obulungi otegeeza kubanga abantu okulya obulungi bo bamanyi chips na chicken na ki bintu awo ebintu ebinyirira ebibaamu gundi ebitambula ebyomulembe kwe kulya obulungi. Okulya obulungi kati ng'ogamba omuntu lya bulungi ajja kugenda abeerenga ku chips ze na nkoko na biki simanyi chapu simanyi babeereyo mu bintu ebyo. Otegeeza ki okulya obulungi? Mu science tuba tutegeeza okumakinga sure nti ebirungo ebyetaagisibwa mu mubiri byonna obiteekamu. For example, making sure nti at least mu lunaku lugenda okuggwako ng'olina ebibala by'oliddeko. Oyinza osalawo okulyako ku muyembe, amenvu n'olyako oba emicungwa, at least olunaku luggwako ng'olina ekibala ky'oliddeko okuyingizaamu vitamins. Then making sure nti ku mmere gy'olya mulimu proteins. Abasinga lwakubanga ebijanjalo twabirya mu ssomero tulowooza mmere ya kinaku oba twabikoowa, but ebyo ebijanjalo birimu proteins nnyingi. So making sure nti n'ebyo olyako proteins. Ne bwe biba nga si bijanjalo, any food that has proteins, amagi, liver, ebintu ng'ebyo. Then making sure nti olyako ne ku greens. Yes. Nakati, dodo, buga. Yes. Lakini byonna. At least making sure. So tutereze mu ndya yaffe mpola mpola tubeere nga tunyumirwa ekintu. Tubadde powered by Sozo. Sozo agamba nti munaereeta ebintu byonna by'okooye yakuwamu ssente. Ebyawaka ebya gym ebya restaurant byonna abeere nga akuwamu ssente. Aba Dynapharm bo baŋŋamba nti muna ebintu by'obulwadde abantu abo batuwe ffe tubeere nga tubakolako. Tax Connect Group of Company yo weeri okusaabaliza emmaali yo ne weeba eri side kyawo bajja kubanga bagikola ki bagikuleetera baganda baffe ne weeba mu bungi ki ne weeba yenkana etya ne weeba maali ki abasajja bwe bali okubeera nga bagireeta. Mwebale nnyo mwebalire ddala.